Amannya bampita Balijja Franka nga ndi muyimbi wa gospel. Okay. Balijja leka nkoone koona, Balijja nkoona koona, Balijja leka nkoone, Balijja leka nkoone. Naffe twagala wakati mu kuweereza mbeeko emirimu emirala gyetegaatega naye nga blessing eno kubanga mpandiika oluyimba ngenda mu studio nina okunoonya amafuta banoonya nina okugenda ku lusozi nensaba si kusulayo n'okusiibayo. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa Kawala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Ndiwali muganda wange Mukama yabikoze oleke njitulemu njiwulire Mukama yebale kukola by'amaanyi oli otya bitambula bitya bulungi obulamu obusanze otya weetuli tubiga tutambula mpola naye kyobomanya kyamagero kingi. Amina promoti nambuze goti ndage Mukama mwesigwa wakubidde akasimu ne ŋŋamba agireete njirabe yete njirabe nkakase sagala yakumfumba tutandikira ssebo kyamagero kyagudde Mukama yabikoze kyekigenda maaso kino wabanga ddala akikoledde ddala bw'ati kyekigaana naye nga bwe mutusekula bwe mutukuba amazima ddala Mukama abadde mulungi. miina manyi Katonda eva akompasetinga kali bbanga lyomaze ng'omuweereza ku bigere nkakasa ine essanyu kali lyolina Mukama abadde mulungi. kati byazze bitya sooka ondiremu byazze bitya waŋŋambye kyamagero lowoozi kange olina eggaali sooka ondiremu briefly ndiraamu ne munnange ali yonna gyali oba oli awo anaabatulaba gyatulabira akakasedi ddala kintu kyabaddewo Mukama yakikoze kyazze kitya mu buliwo ekituufu kiri nti mbadde ni mu kibuga mbadde omanyi mbadde ni mu kuzimba mbadde sirina puroguramu egula mmotoka esaawa mbadde sirina puroguramu naye nagina bwe nagenda okuyimba awo musajja mukwatako kuba musajja dinabbi musumba awaali wali bamuyita musumba Daniel ddala Toji Daniel Todd akulembera ekkanisa oba alina baweereza akulembera ekkanisa kati nagenda n'ennyimbayo yankubira essimu nagenda nenkubayo omusiki namala naŋŋamba naye asange basaidi ali awo Makingi kati naŋŋamba Balijja kuba nagendera ku booda wa booda yanvuga tugenda tuukawo n'agamba Balijja oli musajja w'amaanyi tosaana kugira ku booda mukolesaana kugira ku booda eza ennyimba ennene ozikubye sebo Balijja ennyimba ennene ozikubye tosaana kugira era oli waba akumanya ayinza olowooza wali wagigula dde otyo okankoonye sikulimba oli ayinza olowooza ku hiti z'olina bali kakati musajja n'agamba osaana emmotoka osaana okuba n'emmotoka ng'oli agamba nti Balijja osaana okuba n'emmotoka kisiba ky'olina osaana okuba n'emmotoka kati yali agitunda already yali katale nga bagenda muwa ssente n'aŋŋamba osobola okufunayo akasente kwe kati kaali katini nnyo bwe nga katono nnyo nga nkasobola dakiika eyo
ngamba esente wetu gakiguddewo enkwata akasente ako kali kati nnyo saagala kwogera kuba kati ya bbeeyi kimanyi enumaka tuwaira edduka muzeeyi maama omwana agigebere munda abantu bayinza maani wow n'ebyokulya mbiraba leeta ku byokulya gwe va mu kyejo gwe amenvu nako gatya amagero nange nazimbanga akatima nga batambula abasajja ne bateekawo mu maaso kati olwo munange mukama n'akikola obaolaba ngambye mwe mubadde mukuba musiki waffe otyo kandeete eggaali olabe olindageko endongo ndibana endongo yammwe ndikubye mwete munsiimye naye nze endongo yammwe ndikubye bayireko ekunoonya ndowooza ekintu munaye kiraba mukama yabikoze mukama ina wakoze amina kali bwinjogera eggaali weeri kati naje ngende okuzaako awanti kati olwo ntandise otandise ate nagenda tandika kubala essebo ng'obala ki eno fastika eno fast wow kika kyonna igwewo mu kika kyonna ate siina bayidawo bimanyi byange tata wange simumanyi naye kimanyi tebagigula naye kati kubukojja nze nasoose kubukojja tebangayo mmotoka teri ati gye nakulira gye mmanyire waliwo kale ate eno bakojja bamaama terina kiri alina teri wadde akapiki Balijja tebagenda kukolera pate kubukojja bajja kukolera balina okukola omwana ono bannange omwana wa maama akoze akyaliyo maama gyali naye mulema baaba bannange omwana Balijja ono omwana wa gundi omwana teyaguze emmotoka bannange Balijja kati azimbye ku Kampala eggaali ate ekirego yagala kibirala kukola naye nga olwedde tulina we tutandise maama atudde wampozi ali Lwamaggwa eyo kooki Lwamaggwa kooki mu Masaka otera n'ogenda yakitegeddeko nti omwana yanankanye nanka ayigidde namwenooze mbadde simanyi mmotoka bwali tomanyi emmotoka oyigidde mu iyo ate Balijja mukama mwesigwa ate eno ebali abasirikale tambula tebyakukwata iyo abasirikale tabalijja leka kutiisatiisa ate nebagiyimiriza nti eyagikuwadde musirikale naye era naye musirikale bayizawe naye musirikale naye musirikale pasita naye musirikale yatrainingibwa era yali anyumizaawo nanyiza sikiriti byonna byonna byeyakolanga musirikale muki mu magye ga Museveni ga Bobi Wine teyagenda wala ali ga Museveni tell that story tunyumize. Here we are. Oluganda bwe yakubidde akasimu nangamba wayi kagati endongo mukama yayisaawo munne n'abikola anampaayo akamotoka kwe kumugamba wayi leeta akamotoka ko ngambe mukama ke yakuwadde naye agenza okukatuusa ng'ate emmotoka mukama yeebazibwe bagiyita motoka kikaate eno maka 2 musota teririisa musota edduka wewulirizeeko kale otambula abaddeko ku lw'e Masaka emala nekkamwe nabaddeko ku lw'e Masaka odduka emala nebweyaba abantu okekulaga emisinde naye todduka nnyo motoka ate kakati bano abalina okuyita kati sente banne togenda zirinyisa Balijja bannange era nja kusigala nga yenze naye era kati era oyipita ngaera omanyi ine luli obadde ompita nga omanyi nja kulinnya bodaboda naye nga era nja kusigala nga mpeereza mukama luli obadde bakusasula seremeko okugenda okukola naawe tubadde bansasula si nyingi nga bwomanyi ebya gospel oyogerayoko ka transport bakuwaayo awo 2 okuwaayo awo 3 okuwaayo awo sente ntono abamu nagamba ng'oli kyaliwe kati kiringa gwe oyinza okuŋŋamba olina kyotegesaawo neggamba waayo njagala sente kati tulinayo mikwano gyaffe naye ngaera bakukubira nebagamba kyebakugambye naye kati kibadde baba nalinyeeko ko ku level kati level ne grade kyekiri waliwo era yagala okufaanagana level ne grade batera zisomeramu
grade batera bisomeramu. Level ziba za kulabika. Ziba zirabika. Walinye level. Nalinye byonna byebimu. Sibitegeera. Naye Mukama mwebaza. Soso kyogera. Ndi musanyufu ku lulwo. Amin. Mukama yebale tukolanga bulungi bulijjo. Amin. Here we are to tell the story of Oluganda yafunye eggaali, Mukama yamuwadde eggaali. Ekyo kirungi kisufu. Tukijaguza. Tegera. Mukama bw'otamwebaza mu katono. N'ekinene tolikifuna. Ate wano bw'ofunye kinene. Mukama mwebaze mu binene. Mukama alina ekyakyalakoleddeyo ky'ogamba nti owange. Kino nakyo bannange sitalwa kuba Katonda. Olunaku luno nasasula poloti. Poloti nagisasulako emitwalo 5. Nga poloti olwo yammeka? Yali ya milioni 7. Yali ya milioni 7. Poloti ya milioni 7 nogisasulako emitwalo 5. Nagisasulako emitwalo 5. Sikutegedde. Oli yali atunda poloti ya milioni 7. Yali alwaziza n'omukyala nga bagenda mulongo. Nga jankubose. N'omutuukako? Bwe yatuuka. N'omugaba poloti njigula. Sana tukkirizaganya ne mugaba ne sente ginaze nnyinako nazikwata nti ndako mitwalo 5. Milioni 7. Era twakola endagaano. Twakolera mbayize mu mmotoka ye yayina emmotoka. Tukola endagaano. Nga balance nga bw'otegedde ku 7 ejjako 5. Mitwalo nga size milioni 6. Tukola kale zongogenda zireeta. Nazikiriza Mukama naye lwali olwo nenzisasula nenzimalayo myaka ebiri. Nenzisasula nenzimalayo. Kati ekyo ekyamagero. Nakyo kyali kinene. Ku Kampala muzeeyi ng'olinawo poloti. Kale ate laba Mukama bw'akolera ebinene nga bw'omumanyi. Nenzimbako ennyumba. Waaw, poloti eyo. Akati tomanyi kyempulira, simanyi wenyinza kikuteeka mu kitegeera naye gwe tomanyi kyempulira. Mune nkitegeera. Okubanga weggalira. Bw'omaana oggulawo nekaaba nekulabako wano. Eno gy'okunzala kubayirawo omukulu asazeeko wano ekifo kino. Ongulidde buli kimu. Ongulidde emmere, ogatta ebyokunywa ate nakati ndabika nkyanywa. Nemmotoka bagenda jjo. Bajoze ekifo kino kyaffe bakiyita Grace Washing Bay. Bwe tuli w'Oluganda. Ajja gino ne ajja kujja gino owaye wamasoko gye gaali y'omukulu ogitwala ogikuba amazzi wano olupiira wano ogere nga ennoomyamyansa yakafukano Mukama yakatuwa naffe bwe tuli tukwasaganiza wano emirimu gyonna mu ngeri zonna bayitawo the God's Grace Washing Bay. Mukama mulungi. Mukama wa amina. Era munyonyo wano Salama Road. Kati wano ni 911 Lounge yaba Galaxy ogiraba kati bali wano ffe tubawa parking wano abalokole naffe tugenda bafuga tugenda kubafuga bajja tuwulira kuba kakati bwekiba ti kakati bano aba Galaxy baba baagala okupaaka nga balina kulaba ffe wano tegeeza Mukama alina byakola bannange ffe tuddako iyo kimanyi ti ffe tuddako bakiyita kiriininga okitegeera. Story tunyumize abasebo ne banyabo musirimutya obuugi obwo abatulaba amwebale nnyo bulijjo kubanga mugoberera Tell the Story tunyumize show eno ebeera wano ku YouTube channel Enganzi the Church News TV Uganda. Bamaze okusubscribinga muli b'amaanyi namwe who about to subscribe that you doing is real mukikolere ddala. Nawe mpoza abadde atanaba kulowooza ku subscribe nga kansula okubanga okirowoozaako in few minutes from now. Tell the Story tunyumize tusimbudde olwaleero tugenda kubanga tuwayamu n'omu ku bayimbi ba gospel music mu ggwanga erya Uganda. Omusajja ono ye akyambuzaabuza kubanga music gwakola mukola mutabika nyini ajja tunyonyola music gwakola agwawa. Just know that we've got a visitor right here. Omu ku basajja abayimba gospel music mu ggwanga erya Uganda. Mbatumiddeko bannaffe mwenna abatulaba okusinziira mu mawanga ag'enjawulo
abatulaba okusinziira mu baŋŋambibwa bang'e bayitewo batya bali mu diaspora mawanga ag'enjawulo okwetoola ensi yonna. Waliwo ebifo ebimu ebibuga ebimu bye babadde bapeeza bo message awo okuntegeezako naye mwenna tubatumiddewo okusinza gye musinziira okubanga mutulaba kyemukola kya bbeeyi. Mukama abatuweera omukisa. Mwebale nnyo okulaba Chat News TV Uganda, the YouTube channel. Sijja kulwawo kambagatte ku mugenyi waffe olwaleero atali mulala wabula amannya agenda gakoonako. Taata muganda wange nga nsanyusa okulaba. Nze nsinze oli otya kagaati eyeegulidde erinnya ensangi zino. Okulyegulirawa yeeyo sebo anaatakumanyi taata atamanyi sebo erinnya Mukama alikuwadde lyebalize Katonda. Mina Mukama katumwebaze era n'abatamanyi gye bali bantu kati ng'ono atandise okukulaba olwaleero abadde amanyi oyo adde akumanyi. Amiina. Omulabi omulungi yali etaze okumanya tulinaani olwaleero. Mukama yeebazibwe nnyo baganda bange bannyinaze amannya bampita Balijja Franka nga ndi muyimbi wa gospel. Omuyimbi wa gospel Balijja Frank. Mpozi gwe yayimba ki? Zokubawo akapera wano. Enyimba bazimanyi nyingi. Balijja leka nkoone koona, Balijja nkoona dda koona, Balijja leka nkoone, Balijja leka nkoone. Mukama kyusizza ebyange. Mukama osanyusiza omutima gwange. Obuwulidde ssebo bungi asaana kwebaza nga bwetumuwa amazina asaana kwebaza Yesu gyatujja wala ssebo asaana kwebaza nga bwetumuwa amazina oba twandibadde waffe asaana kwebaza nga bwetumuwa amazina asaana kwebaza naffe atuwaddeko enziga ssebo mpozi yabikoze. Tell the story tunyumize bazzebo ne bannyabo. Tulina omusajja ono Balijja Frank omuyimbi wa gospel mu ggwanga erya Uganda wano. Musajja bingi byagenda okuba nga atunyumiza ebimukwatako byobadde tomanyi okitegeera. Here we are to tell the story. Tuli wano okuba nga tukunyumiza bingi byogenda okuba nga omanya ku Balijja Franka mu mboozi ey'olwaleero. Kyoba okola likinga, commentinga, subscribinga ate ne ka message kano bwokalaba baka video kano ka sharing. I know that God will bless you for that job bonoba okoze towards this channel. Sometimes abalokole tumanyi okugamba Mukama akuwa omukisa, but if time comes to bless those people ne bwe kikwetaagisa ssente nogaana ate okukikola. Kati bagamba why don't you bless others mbate sirina ssente. You can even do some other things noba toyina ssente. Waliwo ebintu ebimu nga byosobola obikola nga ne bwe toyina ssente. For example, a YouTube channel eno yali ento nga tetulina bulango. Olwaleero tulina obulango bubeerako YouTube etuwa obulango mubulaba bubeerako awo. Ndyabasaba n'obwetoowaze mikwano gyaffe muleme kubuuka bulango obwo kubanga singa oba tobuuse kalango ako kolaba ku screen yawo ojja kuba obulesinze this channel. Ojjaba wadde kagaati omukisa ojjaba ffenna otuwadde omukisa. The thing will continue moving forward. Omanyi lwaki? Ojja kuba otuwadde omukisa. Otya buli olaba akalanga ako Mukama alina bw'abikola naffe eno netunyirira. Otegeera bwe tunyirira naawe ojja kufuna ebingi ebinyuma ebirungi ng'obisanze ku channel wano. Okitegedde muganda wange? So kakyenyinza okukusaba kimu bw'olaba akalango we kali tokabuuka. That's what they call blessing people. Okitegeera tekigasa kuŋŋamba bugabi Mukama akuwa omukisa ogwo gwabukuusa. Bw'olaba omukisa bwengufunira gumpe kalinga awo olaba kalango n'akalabe kajja kalabe kalabe bulabi bw'omala osirike naye abaana obalabe era oluusi babubuuka tokambe ku baana abo. So tell that story tunyumize Balijja Frank. Ogenze n'otusulamu akapera atulaba yali agadde okutegeera Balijja Frank ono gwe tulaba olwaleero wano ku screen olwaleero ku channel. Ayimba music kikaaki? Music ekisooka nze nga nze ndi musajja wa bakiyita natural. Bakiyita badya nze nga nze
oli musajja naturally. Nze nga nze already ndi muyimbi wa kadongo kamu. Okay. Okitegeera. Naye nga nsobola music yenna. Okuba ne raga. Kati raga yaliwa. Raga yono ngo waba Bobby ba Bebe bano ba Big Femaika tekamu bi hip hop. Musanga ali mukulu kadongo kamu olutonotono. Ekimanyi nti byonna ekibifuga kadongo kamu bayiza. Ekyo badde okimanyi. Ekituufu kuba byonna bivuga. Naye nga nze envuga yabyo ekyuka. Nze nga nze musaayi muli munda kyempulira kadongo kamu naye kati tukuba kati bandi musobola bulungi. Ne Baksiraga. Baksiraga kuba kati abaana oyimba kadongo kamu akukubira Baksiraga. Mutumutuma Baksiraga. Kati naye nga nze style ezo zonna zisobola bulungi. Ozisobola. Era zinkola bulungi. Ne bandi omuyimba. Mukama kyusize byange bandi. Tuma kapera. Mukama kyusize byange. Kawugo uliriza nkuba gye. Mama. Mwekali. Muza kadongo kamu munyimba kizoyinza okusonga konti zine nyimba zange za kadongo kamu. Kadongo kamu nina oluyimba lumu. Luyimba ki? Balijja leka nkone. Lula kadongo kamu. Kale omuyimbi wa kadongo kamu mulambe ebbanga lyokubidde. N'erinnya lyolina mu kintu kino. Nedda ati kati kyenkugamba kye kino. Okay. Ogenda oyimba kadongo kamu. Ogenda mu studio ngo oyimba kadongo kamu. N'olwokuba nti ebintu byakyuka. Bw'oyimba kadongo kamu oli yennyini. Ate ekisooka ogenda okutuuka ku kyowaali badde oyimbako. Okay. Ng'obudde buweddeyo kye kati mwe mukola ku radio mukola ku TV mwagala eddakiika mmeka? Ntonotono. 3 kitundu oluyimba. Bwe tukoledda oluyimba lwa ddakiika 7 tejja ddukuba. Oba ojja ddukubira mu nju eka. Oba n'olukuba ssaawa 8. Oba lubeeko amafuta nga gattulukuka gati. Kakati tuwunzika nga ogenda mbana abaana ne bakukubira kino ekyafu kituyita ekiriko naye ng'ogendedde mu kadongo kamu already tovaayo eri gy'oli naye bw'ogenda omwana yakuba kino kati ne kikyuka kuba kati bw'olaba Katonda wange janzije wawanvu babadde walako naye kati sembedde bw'ogenda omukubi wa kadongo kamu akukubira eri naye oli omwana Brian Beat nako okitegedde kayina bikyuka naye nga kyekimu. Wow. Tell that story tunyumize tukyatambula ne muganda wange Balijja Frank emboozi y'olwaliro gisuubira okuba ennyuvu ennyo nnyini ddala. Mpozi nkujjukiza ku bannaffe aba Victor Plumbing Enterprises basangibwa wonna Kasero opposite ne tempo y'abayimbi awo atuukawo bakulu abo balabe enamba zaabwe kweziri ku screen awo ojja kuba oziraba n'akalango ojja bba okalaba very shortly otuukeyo oba ekisina kindi okalabe nga neshow wali etandika naye ne maaso eno ojja bulaba atuukayo olabe balina buli kyetaagisa ku plumbing oba buli kyetaagisa mu kutambuza amazzi ku kizimbe okitegeera. So tuukayo omanye ebisingayo oba setukuba ku namba eziri ku screen awo ng'olabye akalango obabuuzeeko bebuuzeeko biki byoyagala bajja baba bakuyamba nnyo nnyini ddala naye nga bakugu nnyo abo ennaku zino be baliko. Amina. Tell that story tunyumize tuli muganda nga Balijja Franka kaakati muganda wange oli alaba essaawa eno yali etaaze okutegeera Balijja Frank ono azaalibwawa era bazadde be baliwa. Baganda baffe abatulaba nze nzaalibwa Lwamaggwa Kooki akatundu bakayita Mukalagi. Nzaalibwa bwe nazaalibwa maama wange bamuyita Naluyange Scovia. Maama Naluyange babeera beddira ki? Nnyonyi. Kakati taata wange simumanyi. N'erinnya tolimanyi? Sirimanyi. Isookoleke maama tewamubuuzaako? Maama namubuuzaako ko kyenzijjukira alina erinnya Balijja lyowulira. Bamugoba ewaka nga nyina emyezi 2 jjajja bwaŋŋamba nga naakazaalibwa emyezi 2 bamugoba ewaka ne bamubuuza taata w'omwana yaani? Ani agoba? Baakojja. Taata w'omwana yaani ko ye maama n'agamba Balijja bamunoonya. Erinnya Balijja bannoonya. Kalina kati simulabanga ate maama gy'ali naye mulema.
n'omwana gwe yasookerako okuzaala naye gyali mulema bambi kati nze kaawonawo kakati byebyo nti bakojja bange banyonyi ate wenva kati wewalinga ewaka bakuba nti Mukama ampadde famire ampadde abalokole muli baganda bange mumbeererawo mumbeera nina omukyala n'abaana kati abaana benzadde abaana olina bameka? nina 3. Omukyala yani mukyalawo? Sharon Nanteza. Ye mukyala wa Sharon Nanteza. Oli go andagako wali mu kifaananyi. Ali mu video Mukama kyusize oba omulaba ng'akatunda. Ng'akwa Katonda. Mukama kyusize. Wamma byogereko. Bamumanya abo baamulaba mu video yo. Sharon Nanteza yali awo akuweera akatunda awo mu kifaananyi awo. Abankaddiye bwe munansanganga. Waaw, akataka kalido. Kali awo Mpigi. Mpigi? Waaw, kenkana ki? Half acre. Mukama byakukola ewuwe. Bw'anaakyuka n'abikolako ewange eno nange nja kubuuka. Ate akyakola bingi naye yakukoledde dda ssebo. Yankoledde dda? Ssebo ndi ku woofiisi yo. Ssebo sizze mu woofiisi ya. Tetubadde tuli ku woofiisi ya. Kale ssebo. Katoyagala akola atya? Amiina Mukama mmwebaza. Amiina. Nange tankoze bubi bambi. Ebikulu abikola era abikoze era akyabikola suubira okulaba ebingi. Amiina, half acre. Empigi katundu kyawo. Empigi bayitawo Kalagala. Nde wali Midland amasomero saidi awo. Ewali ne Bahaamu. Wali ne Bahaamu ndi mu Baloodi muzee. Oyambukirawo mu Bahaamu awo. Eyo Baloodi beerere eyo Haamu yabagulaagula eyo Haamu primary biki. Awo wendi wali obutaka bwange naye nga wensula ate ndi Kirinnya Bigo Nateeti. Wewe nazimba wange kubanga nze omusayi gwange guli mu kibuga. Ndi musajja njagala kibuga. Omusajja munnakibuga. Njatandika kibuga. Wazimba Nateete? Nazimba Nateete. Sula Mataala. Ne Mukama takoze bubi. Enyumba si akabi nnyo naye ntandikirawo. Amiina. Naye nga wazimbawo. Nazimba. Wasanga nzimbe wagulawo n'ozimbawo. Nagulawo miliyoni 7 naye nabikugambyeko. Emwaka ki mpozi? Kandabe emyaka nga 3 Mukama yeebazibwe. Tell the story tunyumize. Tukyali maama akuzadde. Maama ye teyamanya taata aliwo omutuufu nnyini mwana. Kale ekizibu ekiriwo nesiwulirangako nga waliwo olugambo oluyitiŋŋana nga bagamba nti gundi oyo alabika yakuzaala oba gundi alabika yakuzaala ate ne maama naye yali mukambwe golaba oyo mukambwe ennyo yalumu namugamba naye maama taata oyinza okumundaga omumanyiiko naŋŋamba taatawo simumanyi simanyi gye yalaga simanyi gyali era oba oleeta kayondo kunka oba oleeta jambiya kuntemamu 2 taatawo simumanyi nenkitawakkala kitawa nenkita era n'erinnya lya taata teyalimanya maama siriwuliranga nako sokoleke maama mulema atya akwata omuggo maama yalemala nga alina emyaka 16 yazimba ebigere byalinga njovu naye ne bizimbira ddala nga alina emyaka 16 yali ava kulamaga eyo lyantonde. Yali ava kulamaga? Lyantonde balamagayo. Naye batirayo abajulizi. Simanyi bakikola. Bo bannowa mawaggali bano babazekketta. Simanyi bakikola. Lwakutu yenna kale manyanga buli wa mujulizi yenna ayina erinnya eryewuunyisa bamutirayo. Balinayo ko gye balamaga watonotono nga tebannaba kujja eno. Waliwo we basooka. Gye basookera okulamaga eyo nga okulamaga. Baina bakikola bakatuli kibakimanyi baina we basooka okulamaga ebitundu ebyenjawulo nga bakola training y'olugendo lwamu begatta ne bajja bwendowooza kubanga twalamaganga naye sibijjukira bulungi kubanga mwalamaganga namwe okuva Masaka twalamaganga okuva Lwamagwa ne tugenda Lyantonde kati bwe mwavanga eyo ne mujja ate kati kye simanyi sokoleke bw'olamazeeko ng'ova Lyantonde ove Masaka nodde Lyantonde ne muve yate ne mujja eno kati enamugongo kati kye simanyi kyoba balina we bakiyita naye kye simanyi nti abatasobola oba bakoma wali abalala ne bajja Namugongo oba kiri bwe kityo kirina bwe kiri bwe kityo naye nga waliyo obutundu balamagamuko. Wow.
Tell the story tunyumize. Olwo maama nze taata wo simumanyi. Olwo simumanyi. N'erinnya lye sirimanyi. N'erinnya sirimanyi. Awo kukula kubonaabona kyekyo. Oba taata maama yakuzaalya myaka egyo nga taata nalemala obanga amaze olemala. Ng'alemadde. Ate ng'alina gwe yasooka okuzaala. Omwana? Naye ye alina kitaawe. Yasooka okuzaala nga tanalemala. Nga olwedde yalemala alina emyaka 16 nga tannazaala. Kati bwe yazaala omwana era oyo omwana gy'ali naye bwe yaweza emyaka 16. Ali nga bwe nagambye nzaalibwa kooki eyo oli bamuloga ne bagamba buli mwana yenna gw'anaazaala alemale. Era nange kino ekigere ntero kikulaga. Kino ekigere omusawo w'e Masaka yali agambye kirwadde kansa nakikulagako okuba ng'okimanyi. Bw'obona aba oyagala nja kikiraga kamera. Kituufu. Baali bagenda kitemako Mukama yakiwonya buwonya. Amazima. Kyalimu ekituli nga kiva eno ne kidde. Kati ate maama ye yalemala yazimba bigere naye ate eze baali bagenda kitemako. Baali bagenda kitemako butemi. Kubanga omusawo yampa ebbaluwa n'agamba ekigere ekyo kyalwala kansa genda kugenda Mulago w'e Masaka w'e Kampala bajja kitemako. Kati bakikugamba ekyo bakikugambira oli myaka eng'emu? Bakiŋŋamba nyina emyaka kubanza ekyankwata ndi muto myaka nga 5 4. Kyatuka ekiseera nga tekikyannuma nga gwakiraba gwe kiruma. Nawe kirabo gamba naye nga nze tekikyannuma. Oli myaka 4? Emyaka 4 kakati ze myaka 4 5 6 myaka 2. 22 nendokoka. Wow. Olokokera wa? Ndokokera Matete Sembabule nalingula scrap Matete. Oli musubuzi wa scrap? Baali bampaye nali musubuzi. Baali bampaye omutwalo nengulamu ubundi biseere byali ku scrap yalinga ku 10 kilo. Ng'ogula ye n'akugula 12 gwe n'olyako 12. Kati otuuka okulokoka otya? Kye kyakuviirako okulokoka? Ekyandeetera okulokoka. Myaka 22? Okay. Kati nga bwe nkugambye nti nali naggwamu essuubi. Obulamu bwange bwali buzibu. Taata wange simumanyi. Ewaka tebanjagala. Bw'okola ensobi n'omwana omulala gwe bakukuba kibooko 15 ne bamukuba 2. Katonda wange. Ne ntandika okukwatakwata okubba bba ebyo okitegeera. Nga weetoola. Nemba nga sirinaayo girlfriend asobola kunzikiriza olwedde nga nimulwadde ekigere kiwunya. Nengendako wadde ngaoyagalayo girlfriend. Anti nga oba oyagala okunyumirwamu. Kakati nenjagala kiwulidde otyo? Kati nenjagala nali muyimbi nga njagala nnyo okuyimba. Ng'oli mulokole oba nga mulokole? Olwayimbanga buyimba ki? Obuyimba. Era muyimbi ki yakukwatanga omugamba? Abdumulasi. Yali omuyimbi wange. Era nengendako mu kibiina bakiyita Happy Production. Kyani? Weekiri bayimbi beeyo abayimba kagwirawo band. Masaka. Tuuka n'ateekawo ekideeya tebaatimbye bayimba. Ebiseera ebyo teyali ggaali. Tojja n'ekideeya n'osiba ekikaali mu katawuni ne mukuba jjalibu ne muyimba. Ekyo n'ekibeeramu omwaka. Nenvaayo nengenda ewa Abdumulasi nawo nagendayoko. Kibiina kya Abdumulasi? Namwagala nnyo lwakuba ye teyammanya nnyo ate ebiseera byali w'amaanyi nnyo. Nembeera eno wansi nentambula naye aweetaaza okusiba ekideeya nga ffe tusiba nenyimbakoko naye katono awo. Kati awo mu byonna nzira mukiri ansa nti oba wambuuza walina kiwambuuza nti okulokoka. Kalonatuukako okulokoka otya? Wakola ne Abdumulasi ono wafunayo chance recordinga y'ennyimba ezizo? Twarecordinganga? Wayimbanga zaani? Wayimbanga ezo oba waliwo ennyimba kati abanga tobuukamu gye bali nga ye talina series recordinga oba nga tayagala na kulikodinga nga ye awulira ayagala kuyimba live music. Kati nayimbanga mutunoonyenga ku channel ngamba bakyala bamami nga TV efunye empewo obuzibu bw'eno mu mikutu kagabi baliwa nga zange. Tuwa kamera? Nedda so. Kati awo enkomye. Katono nnyo omulundi gumu. Tugende ku kiddako. Balijja abasabo ne bannyabo tell the story tunyumize ekyo. Atulina oluganda Balijja Frank. Here we are to tell the story. Atuli wano kubanga tukunyumiza ku Church News TV Uganda the YouTube channel. Atana bakusubscribinga muganda wange kikwasaganye kati obere ngo subscribinga, likinga, commentinga, sharinga ekitala ndoza nti okiraba bakitaddeko. So kakati
ng'oggyeko ebyo tuzzeeyo wali nti olokoka ddi byonna byonna essanyu saalifuna essubi ne linzigwamu ninamu akagamba nti ndabika ngenda kufa kansa newabeera mu bandi ya Abdulmulasi nga nali mulwadde kyali kirwadde kyankwata nyina emyaka 4 Abdulmulasi muyingira nyina emyaka ndooza 2 nga walwala ekigere kuva mu buto myaka myaka 22 kati mu byonna kale nalokoka tewali ssuubi naye nga kandokoka enfe ngende mu ggulu kubanga abalabe yebagaana okulokoka naye bakimanyi nti omulokole agenda mu ggulu era mu byonna bwabamuwaayo chansi ng'ali eyo mukoma ayatula obulokole kati nange nalaba nalinga ali mukoma wadde saali ku kitanda neŋŋamba kandokoke nasanga omusumba bamuyita Dennis Muwanguzi yali amateete eyo gyali yali abuulira enjiri nensalawo netwalira Yesu okubeera omulokozi wange nolokoka ndokoka 2 mwenda ng'atandika 29 wange kalolo weegasse ku kyaki kyawo gy'otandika okubeeramu gy'osooka okubeera ekitundu kuyo baali bagita Mountain of the Lord kubwa emateete nga nyimba nalokokanga kati sawa nga 7 ez'emisana ekiro nenjiyo oluyimba oluyimba olwo lwali lugamba tewali kitasoboka Katonda nga yasazeewo betowakana mukwano gwange nze anaayinza okulokoka naye kati ezo naziyiya sizirikodinganga kati okitegedde ntandikira kankoona okulikodinga kakati ezo ennyimba naluyimba kiro enkeera nempeereza kitegeeza nze bwe nalokoka bweti nempeereza natandikirawo nga nyimbira ku ngoma naye nga nyimba bulungi nnyo kakati otuuka okugenda mu studio wasooka kulikodinga luyimba ki Balijja lekankoone losooka ddala olikodinga mwakati likodinga 2 nalikodinga ndoza 2 studio ki producer ani nasooka nendikodingira mu studio baali bamuyita Semuleme nga yeeyita Sarugi kati twatuuka ku mutimbagano gwammwe ogwa leediyo lulimba ne mu Luganda kati neŋŋende wa Brian Jeje nalukola big up to Brian Jeje wa Q Vibes ne mulwagala era nakole nali kati studio ayina ndala ye naye luli yali mu Q Vibes kati ali mu ndala ali mu yiye naye simanyi tambudde ebintu abikoze naye no yiye fact emabega abaddekaawo yalikaawo ku ekibuyawo nga kupula palace yavaawo nadde ekisaasi era ekisaasi alina ennyimba yakubirawo 2 eza Simon Mukisa avuddewo after lockdown awo big up to Brian nkwagala nnyo Brian Jeje webale kuba bintu birungi mirimu gyo mirungi then waliwo n'oluyimba lwe yakola ddira Michael Holly kubyeko wali emabega limba lusufu nnyo so tukwagala nnyo Brian Jeje big up to my brother so gwe olwo okoze ne Brian Jeje akoze Balijja kankoone olwo ng'ali luddawa mweyo studio gyegambye yali awo nga wapasa Senyonga saidi ekyenge studio ki baali bagita Chubabi kyengwa okay kati olwo bwe nakajjayo akayimba n'ekirungi nalina chance nali ku stage nga ndi mulungi ati ng'era bw'omanyi temwasooka nnyo kunjagala nnyo bapulizenta naye nga wali oyagalika nali njagalika naye temwasooka nnyo kunjagala naye wakati mukulemerako nemunjagala kyobola kati munkubira ddala naye kwali kulemerako kati
nasooka nenkuba eno gulawundi wansi era abantu bamanyi Balijja mukubi wa Crusade bulungi kwabo nkwaza Crusade yo gwe ne Dokita Mponye ennaku zino akati mmwe mukayina bwe balire bodduka okakwasa Dokita Mponye naye nagati n'abalala bakola bulungi naye Crusade ennaku zino muzeefuze kakati tubaddewa tubadde awo wennyini nti Balijja asooka na luyimba ki era alikuba na producer ani mbadde kugamba nti nensooka nkubaawo wansi bwe namaliriza ngenda okulaba ku TV ku radio neewuliddekokko naye olunaku lwe neewulira ku radio muganda wange nze manyi kye nawulira n'okweraba obwerabi ku kipande nga kuliko erinnya Balijja ku kipande kyali kirala kinawe ogenda kuyimba nga kuliko ekifaananyi wabula nga kuliko erinnya kyali kirala kye nawulira muganda wange Balijja nali ndi awo neraba ku posta kati ennaku zino buli posta yonna kyenkanambaako kakati nemmala neneewulira ku radio nemmala nenerabako ku TV kati awo wendi ndi ku TV sebo oyina ebintu byokubyekubyawo nga twakava mu lockdown awo neŋŋamba omwana anoonya ki kati wakayo waali mukama ampadde ekisa yes Balijja Franka tulabye oyimbye nyimbo zikoze audio omulungi omukozi ba brand jeje basajja ba producer balungi bamaanyi oyo yaliko mu Dream Studios abakozi ne ba Pademani bani so musajja wa touch nungi wakawe mulungi kitegeeza okola naawe teka yakasente ekanisa ekuyambyeko mu kufulumya ennyimba ezo oba omusumba wo alina bwakuyambyeko ekisooka mu bino ebintu bya music olina kusooka nga ng'okiri nga kiri mu ggwe kubanga omuntu ayinza obutasooka kukuyambako kati omusumba wayinza okukuyambira weewano okuwa platform okusooka okuwa abantu abakuwa atya n'akuyita n'oyimba enkofiira eno ejja kunfula muzikivu enkofiira neno njagala nnyo yampepa muganda wange bamuyita Lil Joe omumanyi Lil Joe yeyangulira enkofiira eno n'agindeetera n'agingabya nanga kagaati kubanga oli musajja ayambala zibesibo yiyo kati nkitadde wano nsobole okuba nga nkulaba bulungi ero erijja akuba endongo nungi omwagala nnyo amina big up to my brother Lil Joe webala emirimu emirungi gyokola webala okuweereza eggwanga ino Uganda webala okuweereza Mukama so obadde okyanyonyola akuwadde platform bakuyise oyimbye kisooka kati awo wakati ng'oyimba gye bakoma okumanya gy'okoma ate okubaako ogenda olinya grade naddala mu gospel kisooka kubanga kirabanga kyabwereere naye kimala ne kirinnya kati golooza ennyumba ngizimbye muki emotoka ngivuze ntya oba wadduukako mu gospel nodda n'ogenda n'oyimba secular luvannyuma nze nasooka Masanyu wafunayo ki wazimba ennyumba meka wagula ploti meka Musachula nafunayo experience nafunayo experience terikinkanga mu music era tewaliwo engenda nga ntegeseyo concert y'abalokole nekinsala nenkaaba byatusalasala ngeri birimu n'okuteeka mu kkomera kati nafunayo experience n'okulemerako okwo kitegedde kakati naye mu bino ebikwatibwako sirina kye nafunayo yadde mukwano gwange omu bwati nafunayo kale mukwano gwange bamuyita Kasibante Moses naye n'abeera eyo mukyalo yalemerayo Kasibante Moses siyo nogwe mmanyi emukulu w'egindi eyali Kasibante ono yali wakadongo kambe yalemera mukyalo ali eyo gundi ali ludda wali kinoni eyo bwe yalemerayo naye n'omwesonyiwa kati oyo kyenjagala okugamba nti esaafu nayo mikwano gifunyemu kati ate n'abatali balokole abayimbi bazze abamu mikwano gyange naye nga bansanze kati sisobola siinaamu kintu kiŋŋamba nti nsale enzira eri kuba nze mmanyi ekiri eri nze mmanyi ekiri eri kuba waliyokko yaliyokko mukama yanyamba naye mbanga gye nasookera kati sirulunkana nayo oli ne bwaba afunye eki ngenda na kino kyengi oba ate bino byonna byentuuseeko
mbituuseeko nga ndi eno kati erinnya terinaba kugira nnyo naye obanga gwe ku bantu bowakakyaza obamanyi naawe n'abayimbi bomanyi bangi nnyo bootanaba kukyaza naye boolaba ng'osobola okukuba kasimu ku Balijja ne tutuuka wano n'osooka ongulira emmere n'ongulira n'ekyokunywa nomala n'ontunuzaamu kamera kitegeeza lugendo Yesu alukozeemu omulimu. Amiina, Yesu alukozeemu omulimu. Mukama mulungi. So kakati Balijja ng'oggyeko kuba nti ebyo byonna weebiri Mukama akoze bulungi musically ng'oyimba muweereza ngambye ekkanisa ebawadde platform muyimbye okakase ekkanisa ekoze ekimala gwe nga muli olaba ekkanisa ekoze ekimala eri omuyimbi wa gospel? Ekisooka teri kimala. Ekisooka naye bagezezzaako naye nga lwakuba nti omuntu yenna kati nga bw'oli wano oyinza okuba nga essaawa eno ewiiki okola akakadde wano oba ewiiki okola obukadde obubiri naye tebukumala naye sofa oyinza okusinziira batuwadde platform lwakuba nti obuzibu obuliwo bamala okuwa platform ate tebalina kiddako. Tebalina kiddako. Otegedde bulungi. Baani bennyini abatalina kiddako. Abo bennyini bamala okuwa platform kubanga buli muntu yali badde alina ekiddako buli lunaku. Kitegeera kati ekiddako tebakirina singa bagamba nti Balijja yajjanga wano ng'asaba okuyimba. Kitegeera yajjanga ng'asaba okuyimba. Mukama alina wamutuusiza buli leediyo emukuba tumuweeyo emitwalo 2. Naye bajjukira bate balaba kiri eri ekyedda kakitegeeza nti ate awo banja kubeera awo jjukira nange ndi mukukula nzaala nina obuvunaanyizibwa bungi. Wow. Kati nomaliza ng'ogamba ekkanisa teyambye muyimbi kimala. Teyambye muyimbi kimala wadde nga tewali kimala. Muyambi naye terina kiddako. Terina kiddako. Ekiddako omuyimbi alina kisanga wa? Mu bbaala? Kiraabu. Saba nnyo. Kati nga gwe bw'olaba nti oli mu media tutaddewo ne bizinensi wano. Kubanga oyinza okuyimba gospel. Mukama akuwa connection ye alina enkola gy'akikolamu naye nga tulina bataata baffe tulabanga Mukama abawadde omukisa oba kitegeera nga omusumba oyo bw'akwata Balijja n'agamba nkwadde obukadde 2 ombeereddewo naye kankubeererewo kubanga omuyimbi nga talina amuyadde naye nga kuleedi bamukuba nnyo ng'erinnya alirina naye nga talina kasente naye ng'ate ayimbira mu bantu Mukama bawadde ssente. Kati kubanga ffe ekizibu kye tulina ffe abayimbi ba gospel ne bw'oyimba Namboole ng'ejjudde bweti nga musumba waliwo omusumba eyategeseeyo abantu abo tobavunaanyizibwako. Baba bamusumba batyanga naawe oli muweereza ate era bw'ovaayo basigala banoonya ye gwe baba tebakuliiko abantu oli gwe kasita omala okuyimba ne bakufuuwayo buli sente bakufuuye ne bakuwaayo bakuwadde 10 ebyo biwedde. Ne olowooza si bwe kyali badde? Anti kati awo ekizibu omanyi ekigenda okubeera kati nange n'abayimbi bagenda kukola amakanisa abamu nga Mukama tabayise abamu Mukama abayise abamu abasumba abayimbi abatandise abamu n'agamba kubanga omuyimbi ayimbira mu bantu b'e Namboole n'omusumba alina abantu 15 omusumba alina abantu 15 asinga omuyimbi ayimbira mu Namboole ebyaddala bakatize kankubuulire oyimba naye nga tosobola kukubira muntu w'ennansana gye wayimbidde endiga y'ennansana n'omugamba waaye nyina kyempitamu mpaayo 2 naye ate omusumba gaala omuwala wange waliwo wano akankutte njagalayo emitwalo 5 kale musumba okitegeera kati ffe batwagalako olwo
okitegedde batwagalako olwo kati kiki ekyalikoleddwa olowooza ki ekyalikoleddwa baali tuwagidde nnyo kubanga ne bootegeka konsati tebalina budde kujja mu konsati kibali bize nnyo oba beetaaga ddoboozi lya musumba yennyini abagambe nti owange gwe gundi yawe mu konsati ya Balijja muwagire Balijja alina konsati musumba akikola. So tell the story to nyumize show. Here we are still moving. Tuli ne muganda wange Balijja Franka. Tuli wano kubanga tukunyumiza. Muganda wange Balijja. Taata. Byonna obyogedde naye gwe mukulabako. Ogambe teri kimala. Naye kale gwe olaba ekkanisa eyambyeko kuba olina kookonyeeko alina ogamba nti omuyimbi ayimba mu Namboole nga talina kkanisa. Omusumba alina ekkanisa ey'abantu 15 amusinga okuba obulungi. Lwaki bw'agenda oyimbamu abo abantu abangi Namboole ayimbira bwereere. Era obukozi ale kati ennaku zino baayiga n'otuteega ebyuma bayizawo ekiba nkyogereko byuma bitya n'okubafuuwa obufuuyi tebabakkiriza tebakkiriza kufuuwa bateekawo ebyuma wali bwewali okitegeera babijjawo bagenda kuwaayo okole naye nze nkubuuli babijjawo bagenda kuwaayo babiteeka nze nayimba kwasatu mu olumu nayimba okitegeera kwasatu mu olumu nga sireyeegundi bateekawo ebyuma bwe biti okitegedde n'okuba omuziki olina awulira ekinyegenyege nga talina waayita bamuteze nga n'abasigundi bayimiriddewo ba asha baba banyiivu bakulaba ng'osala kati olaga waggwe tingenda kufuuwa Balijja kati lasiti okuwaayo nga babijjayo kakati mbuulira kati omwana oyo osanga fe abamu kati kankubuulire Katonda azze akola binene naye kankubuulireko ojja okuyimba nga Katonda nga olwedde togenda kumpa transport naye nga Katonda agenda kukwata ku muntu oyo ali eyo akyusa obulamu bwo kati olaba bali abasajja abasacula nze lwakwasobola kwegomba kugendayo naye bano abasajja abasacula oba abayimbi abakyala abasacula basasula ku mulyango omutwalo ne batuuka munda n'afuuwa ssente ng'omuwendo kati bo bagamba abamu bagamba nti bali baba baloge naye omuntu asobola okuyimba obulungi nga taloze asobola okuyimba obulungi kakati mbuulira kati kangendeze ku David Lutalo gwe towulira nga ayimba bulungi towulira nga eddoboozi ly'eddungi kakati omuntu bw'aba amunyumiddwa n'amuwa ssente tuyinza otya okugamba nti amanyi nosengeka byakola kati waliwo kye bayita okuyimba obulungi naawe n'okiwulira nti omuntu ayimba bulungi kitegeera kakati ffe ewaffe kyalibadde kirungi omuyimbi yalibadde ayimba bulungi tulina famire yemu abasumba baffe tubaagala nnyo naye abasumba baffe bakyalinamu ekintu kimu kirwa ffe abayimbi tetuli bavunaanyizibwa tetulina abakyala tetulina kuvuga mmotoka tetulina okitegedde naye ngaomuntu akula kati abaana basatu abasumba balinamu endowooza nti temulina kuvuga mmotoka abasumba balinamu endowooza nti ojja okuyimba kwegamba oba tolina buvunaanyizibwa kubanga bayibuli egamba nti omuntu analya ku mpeera endowooza eri nti abayimbi temuli baweereza oba kati kubanga waliwo kyebagamba bayibuli bwe tugamba nti tukole emirimu gya Mukama naye anaakola kujjaffe bwe tuba tuyimba tuba tuli ku mulimo ogwa Mukama era Mukama yalina otusasula okitegeera naye Mukama asasula atya kyekibuuzo alina kukozesa muntu alina kukozesa musumba kati baali badde bakuwa ssente mmeka okukuba katugeze nga mu Namboole ogambye last time wali olimba mu Namboole olina ayagala okujja okukuwa ssente si mu Namboole kale mu kisaawe bambi tetwogedde ku Namboole eka tugambye mu bisaawe olinga ayagala okujja okukuwa omukisa nga ne talina waayita kujja gukuba waayita oluza balikoze batya baayitulese abantu ne batwagala nabo bennyini n'ayimirira n'agamba ono mutabani wange kubanga kati olaba nze ngena n'endaba lwakuba nti saagala nnyo okukozesa ngena n'endaba bano abaana abayimba mu bannabbi b'obulimba nze simba mu bannabbi b'obulimba naye bano abaana
omusumba agenda n'ayimira n'agamba this is my son mulaba ku TV awo ne bamuwa ssente lwakuba tezibaamu mukisa naye ng'amwogerera era bamuweera ddala kati ffe naffe bano tebalina ssente nyingi ssente za buweereza balina okukola ku leediyo naye naffe batugatte ku leediyo batugatte ku buweere nga abaweereza abalala kwegaba batugatte kimu ku kikozesebwa otegedde oba kyegamba batugatte ku kimu ku kikozesebwa okuweereza nti bw'obanga tosobola kukkiriza omuzindaalo gufe tegwogera bw'oba tosobola kukkiriza muzindaalo nga gufudde n'ogamba nti guno omuzindaalo bateeka oguleeta bateeka ogukola ne bagamba twagala emitwalo 4 n'oziteekamu bagukole saaviisi egende mu maaso naye ng'ate olwedde olinamu omuyimbi era mu saaviisi omwo naye agenda alina paati gy'agenda okukola gwe n'olaga nti tayagala ssente okitegeera omwana oyo kyalibadde kirungi nnyo n'ayimba n'agenda ewaka omukyala n'alya ku supu oba oli awo twalifunye n'obudde naffe obugamba nti katunoonye bunoonya mukama katunoonye nnyo mukama naye kati bo batuteekamu kiri ekigamba nti tolina kuyimba nga tolina wojja ssente walala naye ate si kituufu kubanga nabo mukama ababuleesingidde eyo era n'emirimu gyonna gye balina egy'ebbali bagijja eno mukama abuleesingidde eno oba otegedde kyegamba mukama akikoledde eno kali naffe twagala wakati mu kuweereza mbeeko emirimu emirala gyentegaatega naye nga blessing engijja eno kubanga mpandiika oluyimba ngenda mu studio nina okunoonya amafuta banoonya nina okugenda ku lusozi n'ensaba si kusulayo n'okusiibayo n'okumalayo ennaku 3 okitegeera naye kati abantu bwe banayimba ne bawuba emikono ne bakaaba okitegeera ne banyumirwa nnyo naye nga tebakkirizibwa kujja kufuuwa obanga okumuyita okuyimba munno balina kusooka kuwaayo omanyi nti oyo bw'ayimbya ku stage tebasigaza ssente muyinza oba njogedde bubisimanyi si bwabi kubanga kyolowooza era bwe kiri oba oli awo kaakati ate n'ekirala akantu ako koyogeddeko olowooza kakoneko ntya wakireese naye munnange wakireese olowooza kiki ekiyinza okukolebwawo ekiyinza okukolebwa okugyawo embeera eyo bapasita kwe kumanya nti tulina obuvunaanyizibwa tukula obufunze bategeere nti nammwe muli baweereza tolina njawulo na musumba ekyenjawulo ekirabo kye kyakubuulira ng'ayogera kwe kubuulira ng'oyimba kakati kwegamba bwenzijjeewuwo bwonkubira essimu nenzijjeewuwo bwemanya bino wammanga nina okubeerako n'amapoloti nina okubeerako nina abaana nina famire gye nyina okuwa ki ssente nga mukama bwakubuleesinze n'obaako emirimu gy'okola naffe twagala mukama atubuleesingira ate nga mukama abuleesinga kankubuulire mukama abuleesinga oyimba mu kisaawe ekimu ne bakufuwa emiliyoni 3 aye nezebekuwaayo ne baziwaayo bulungi okitegedde naye bateekawo embeera mu bufunze balemesa abantu ba mukama okusumululwa oyimba akayimba ne kamukula bulungi n'atukanga okuwa ensigo ye n'agisiga mu buweereza abo nga kigenda sumulula obulamu bwe leka nkubulyeko ekintu ekimu kino kyetwogera tukyogera empola ne wabaawe omuweereza oba endiga yonna ng'eri mu kkanisa nga mugagga n'amanya omusumba n'amanya nti oli yakwatiddwako n'anoonya ennamba ku Facebook eya Balijja n'akwata emitwalo 5 oli n'amanya omusumba kimuyisa bulungi lwaki abasumba tebatwagaliza batwagaliza naye kyenyiza okugamba tebamanyi tulina obuvunaanyizibwa mukama yiyo yagimpadde maakatu okuva wano okuva wali wenvudde okujja wano okunywawo emitwalo 3 ekitono kati wemba nziza okuweereza naali agadde nengenda wakiri n'akasente ng'amafuta nga taddemu leka ate kulekayo mmotoka eri ate nenzijja wano mukama yagimpa aye neŋŋaano givuga kubanga eno gyendi tewali kiriyo okitegeera nze kyemmanyi nti abasumba basobola okukikolera ddala kubanga nze omanyi lwaki mbeesibako nnyo olwedde ne mu konsati tebajja
kituufu tebawagira bivvulu naye n'okuyimirira obuyimirizi ekyo kyo kankyogereko nange abasumba temuwagira bivvulu ne oba kiki agamba mutabani wange naye mugambe muzeeyi kusaana ngenda kujja kiki abalabanga bwajja mu konsati yakka wansi akole bukozi bwati agambe nti Balijja ono mutabani waffe mumulabye ng'ayimba emirundi mingi sijja kusobola kugenda ku kivulu naye ayinawo tiketi ze 15 emitwalo 55 njagala nga bw'ogamba nga bwe muyinza okubanga musonda obusawo bwa seminti oba okuzimba ttooyi otyo mugambe nti mukulu Balijja agenda kuyimba akoze konsati naye olw'obuvunaanyizibwa njagala y'abantu 15 ab'emitwalo emeke mwebali era bagula abo baawo n'akamu ekitundu n'ogamba muzeeyi akoze eki akikoze awo omwana aba ajja kuddayo ewaka noonye Katonda ayiye oluyimba olulala kati niboolaba abaana essaawa eno abaana balaba abali mu kuyimba nze ngenda nenda abaana abali mu kujja kuba ffe twayimba tukyayimba te twayimba ddako abaana bali mu kujja bali mu kutagetinga abasinga akikuba eno nga kiddukamu ng'eri era woolabira nga kisaze ne kidda ero ng'atemye kasita afuuka mikwano gy'abali ng'agenze naye si bwe kyalibadde okitegeera era bw'otuula n'olaba nti kati banno bannaffe abayimba edda owalaba nti abamu bagenda bagwamu amanyi ne bakola bizinesi zaabwe ne bakita kale omuntu akola naye gwe weewunye omusumba asobola okumala n'emyaka 7 ng'abuulira lwaki omuyimbi aba mu myaka 45 ne balaba ng'akaddiye nnyo obufunza abasumba badduukirira abayimbi mu ngeri yonna gye basobola okubadduukirira n'obuyambi bonna bayimirire nabo omuntu bangi bakyafuuka abasumba nga ale si basumba kiri ekyokutusasula ku gundi twakigaana ekitegeero ekyokutusasula nga oluyimba lwange balukubye ku TV okutusasula tugamba fe tuli mu kuweereza ki Mukama naye wakati awo nga byonna bitambudde kale bwe mba nziza okuweereza mpaayo akantu leka kulaba nga mpadde abantu ate nga n'abantu tobampadde ondaga nti abantu takusasula ng'alaga nti akuwadde oyimbire abantu naye nga n'abantu sibalinaako buvunaanyizibwa so nga n'abantu balinaako konto nga tosobola kugambayo bannaye oluyimba beerikomyeko 10 mujje bw'oba olina emitwalo 10 wano kati obadde okimanyi nti bw'okeera ku makya obadde okimanyi nti bw'osiba ekikaali nga tokoledde ku gadeni oba ku kanisa n'osiba ekikaali bakulabanga gwe akoze ekyabamisiri ng'okisiba ekikaali kisaawe n'olanga ekikaali kisaawe n'osiba ekideeya kibangirize n'okisiba bakirabanga ekitali kyabalokole ate ne ku kanisa nako bakusaba emitwalo 5 tugendayo nnyo eyo naye nga Katonda yali badde atubuleesinga nnyo okusinga wano ate alidwedde otubuleesinga naye nze kyenneesibako kyekino abasumba bo bamanyi ffe tetulina buvunaanyizibwa kati kyoba olaba n'omwana naye agenda kuvaawo akoleyo agambe gwaye kantandike ekkanisa emumenye ate ebimunno ne bakwata kuba bayibuli egamba nti alina omukisa yeegomba okukola omulimu alina bwekyogerawo nti alina omukisa akolo yeegomba okukola kati bwoli bwe yeegomba n'akola Katonda asobola omuyambirayo n'abeera n'abantu 20 naye nga balinako obuvunaanyizibwa naye nga si buffenna nti twali badde tukola ekkanisa buli omu yali badde akola paati mu bufunza abasumba obutayimirira n'abayimbi nakubayamba weetagisa amakanisa nga balaba basindiikiriza abayimbi okutandika obuweereza obw'amakanisa abamu Mukama yabayita abamu olwedde basumba Mukama yabayita naye abamu bagenda ne balaba ng'ewagundi kikutte ng'alaba wagundi bazaalawa n'alawaye kantuule wano ekibaati kyange mbakwatemu naye nga si bwe kyali badde twali badde ne batata baffe tubeerawo naye n'omanya nti Balijja Mukama amusitudde kuba Mukama bw'ansitula pasita omanya nti Mukama ansitudde waliyo ekibayita wansi okutoba kitegeera okutoba waliwo ekibayita okusamba akajja ako kakutambula kanisa ku kanisa ng'onoonya naye leka nkubuulireko bagamba nti tetukola nze bayiza wenkola ekyenjagala okugamba kyekiri kyali badde kirungi nnyo nga omusumba bwankubira essimu naŋŋamba Balijja njagala ojja otuwa omukisa ku lunaku olwo nenfuna ow'ennyumba ne musitoopinga ne mugamba omanyi nina wengenda naye nninda asooke ngende empeeze naye mbala abalamu bwe nagenda okuweereza ngenda kuvaayo nga lunsa kagende tunda
naye ng'ate n'alibadde nnyo eno wadde nga gyendi nze se njogerera ne bannange abamu batasobola kwogera okitegeera kuba kati nze ndabye ku birungi bya Katonda naye abasumba baffe baganye okuyimirira naffe. Kiki abasumba bano batya ki? Lwaki tebaagala kuyamba bayimbi? Tebaagala bayimbi mubeere bulungi nti mujja bayitako, mulina influence y'amaanyi nnyo nti mujja babbako ebibiina byabwe, kiki? Tebalina mbeera eyo baganye buganye. Kiki ekiriwaawo? Bo ebyabwe tebiggwa. Sitaani akwata abasumba n'abakozesa okutogera abayimbi. Yalaba nga yalina obuvunaanyizibwa ebibye. Twagala kuzimba ttooyi kati twagala kukola leediyo ate ka tuli ku TV ate online kati ate twagala kino twagala kino kakati gw'omuyimbi akulaba nga gwakumalirako budde. Kiki? Naye nze oba baasooka babayisa bubi kankugereze nze nakola embaga. Nagamba kanoonya abasumba be mbadde nyimbirako obwereere bayimirire waakiri mu kibiina ayimirire agambe Balijja ono atuyimbidde ebbanga njagala tufuneyo omuntu agenda okitegeera. Abasumba ne baali badde 50 bayimbi abasumba be n'akayimbira singa nnyina n'ali badde nfisaawo miliyoni nga 10 naye abasumba aba besigenda kwogera be bakikola. Omu yalinamu abantu nga 3 najjawo emitwalo 4 bambi kitegeera. Omulala nangulira puleeti 12 gwe sijja kwogera. Abasigadde baagana. Kiki tobakwata bulungi ku mutima? Obakwata oba bw'ogenda obasaba ssente nnyingi? Sibasaba ssente nnyingi naye bwe kityo bwe kiri. Naye kye tuyinza okusaba nga Mukama bw'atuwadde midiya eno, omusumba alabye kiripu eno tumubeere ku mutima, si mu bubi kwega sikyogera mu bubi. Nze era ne bompita enkyanyi zijja, nze mmanyi ndi mikwano gy'abasumba naye waliwo akabulamu. Kakati kyoba olaba batulage ku love, batulage ku kwagala. Simanyi mukulu kagati oba njogedde bubi naye bubi bwe kibanga bwe kiri. Tukyatambula ne muganda wange ono tunatera okuba nga tufundikira naye nga tujja kumuzza, tujja kukuzza tukusabule emboozi. Musajja mukulu amanyi nti Katonda akola amazima era nze mbyogera siinaamu kibeerabeera. Amiina. Era abandaba mumpite mpeereze Katonda naye mwe mukitegeere nti ako kababeeremu. Amiina. Kababeeremu. Bane mwebale kuweereza Mukama. Okay. Tuli ne Balijja Franka ku Tell the Story tunyumize show. 7 wagita tunyumize show. Webale tunyumiza. Amiina. Abyogedde bituwa oluusi okuyiga. Abeetaaga okwekuba mu tooti ne twekubamu ne tutambula nga tuli talategu sana. Mbatumiddeko bannaffe mwenna nga gwe otulabira ku ssimu yo nga buli vidiyo gye twauploadinga wano ogiraba. Tusaba Mukama akutusasulire, akutuweera ekisinga okubeera ekirungi. Ngamba Mukama akuwa omukisa akulabye obulungi bw'oyayaanira okulaba this year. Okitegeera? Amiina. So Tell the Story tutambula. Kintu kikwasaganya mugana wange gwe tuli nayo olwaliro omulabye. Anyway, awandika kangoze kikabo kino nti awanda muliro. Simanyi oba gwe olaba ki naye sikakasa nti oba omuyimbi wa gospel ayambiddwa ekimala oba oliawo. N'ekirala abaana ba Katonda twejjemu obukuusa bannange. Oluusi olwo obuntu obukoleka gaye yayimba akayimba n'agamba, in fact Lena Price yayimba akayimba nakagamba nti abimalanga. There are some things nga byo Mukama abimalanga. In fact all things Mukama abimalanga. Seasons zetuukana asobimala mu biseera ebyenjawulo. Okitegeera naye gwe kyoba omanya nti naawe ng'omwana wa Katonda kkiriza Katonda nti akukozesa, waliwo obuntu Mukama wasobola okukozesa n'obumalanga. Owetaagisa oluusi okuba omukisa guwe nga gulabikako. Togira nnyo kwekwata nnyo kubanga era ddala ojja kwekwata. Omusajja akubuulidde wano nagamba nti ye yalina embaga, yalina omukolo gw'embaga be yaweerezangamu. Gye yatuukanga n'abaka bannaaye nina kino munziruukirire nga teri amulabamu makulu kumuyambako.
So nja kusaba muganda wange gwandaba obeere ng'okimanyi nti waliwo obuntu bw'omalanga nga bo tebwetaaga mukama kujja nga muzimu ajje abifuuse okitegera ng'agenda kukozesa gwe obimalenga mu bufunze ng'ekigambo tekimala wabula ng'ekikolwa kijyawo. Tell that story to me, say muganda wange nga bwe tufundikira munnaffe atulaba yaleetaze okutegeera kati oyimbidde emyaka emeka? Yimbidde emyaka 10. Myaka 10. Watandika mwaka ki? 2011. Ebiri serious 2012. Okay. Naye ng'okuva mu buto muyimbi. Yadde eri towarekodingayo nnyimba. Okay. Ekyo kyamaanyi. Kizaamu amaanyi era bangi ndowooza bakugoberera bazzeemu amaanyi after okulaba emboozi eno ey'olwaleero. Mpozi n'ekirala era waliwo muganda waffe ali obuuyo obwo nga ye yalyetaaze oba oli awo okutegeera nti oba Balijja ono bwe yava mu kyalo eri gy'azaalwa bwe yatuuka mu kibuga Kampala wano yatuukira wa? Bwe nava mu kyalo nenzirawa? Watuukira wa wano ng'ozze mu Kampala? Natuukira mu mwala. Mu mwala gwawo? Mu mwala guli awo ku Bakuli. Ng'osula mu mwala? Natandikira awo. Naye kati ekyo kati tulinayo feezi ey'okubiri kubanga biri wanzizizza eri n'ennyomba mukko kati eno sayidi ndala eno sayidi eyo interview ngenda gikolako laleyo kubanga kati njagala kati eri wambuuziza ekintu nga kinene ng'oledde n'okulukutira mu mafuta ago kakati kino nyina kubanyonyola Katonda zaakola atya najja ntya gwe nava mu kyalo kyali kitya kambuze Balijja muyimbi ki gwe weegomba mu bayimba gospel? Bonna mbaagala naye eriyo omuntu nga atayinza butayagalira Pastor Bugembe abadde kyakulabika akubye endongo kakati ayi nakimaintaininga okimanyi nti yoga yali muvuga dikedi yakusatu ebbiri zaagwa dda wali ebbali sikyo tokirabikanga kati abo kudamu nga alayika atandika ku dikedi kati oyo omuyimbi nze nali simanyi nti omuntu ayimba n'afuna ssente mu gospel nali simanyi nti omuntu okitegeera nkirabidde ku ye Mukama n'amubulesinga n'endongo agikubye bulungi toyinza butamwagala naye ng'abasigadde olw'okuba babeeramu bonna bakyali bange bonna bayimba bulungi ate bafaani babeebamu. Amiina. Bwe nkubuuzizza muyimbi kyakuinspiringa onsongedde ombuuziza mu gospel kakati ate mu secular anti nze omuntu eyandeeta mu kuyimba yanjagaza okuyimba oba gospel oba si gospel kukiri nti nyimba yali Abudumulaasi. Luyimba ki lwe yakuba lwakubwa? Zonna nzimanyi mu mutwe ze yayimba. Tuweemu akapeera kale nkolo lwasinga otukusika tonkola kino naye mbadde nteesa owulira zonna gwe kyoba omanya nti yali muyimbi wange eyampa amaanyi. Nze nagendako keewaabwe ekigangazi eyo bayitayo Miwuula nentunula ku kitaawe nentunula ku nyumba azaalibwa kigangazi bayitawo Miwuula awo Miwuula naye nayimirirako keewaabwe ku nyumba yaabwe nentunula nga ndaba serebu wange waava just nga ngezeewo okutunula butunuzi bw'ente nentunula ku kitaawe nga ndaba balala nnyo. Waliraanye ewammwe? Tewaliraanye kyantwalayo kulaba serebu. Si we Masaka? Ati nze ndi Lwamaggwa Kooki ono lwe Masaka lwabe. Olugendo lwenkananga ki nga kuva Kampala paka walinga okuva Lwamaggwa paka nge kuva Kampala walinga labayo walinga okuva Kampala neeyiganga nga wala nnyo kalinga ekyakozesa emmotoka ogenda eyo Lwamaggwa jjukira otuuka ekyotera n'otuuka e Masaka n'odda e Lukaya ate n'okyama n'ogenda ewaabwe ekigangazi bamuzaala kigangazi kakati nze nava eyo gy'owulidde oba wali ogenze kulambula mataka? Nali ngenze kunoonya ebyo by'amataka mbigenze mu COVID ye gyabeera nagenda gyazaalibwa nagendayo just kulaba wazaalibwa Katonda yampa amaanyi nga bw'oyinza okugamba naye kati navaayo eyo nga bwe nagamba sikyalina muyimbi gwe neegombe naye ye muwa respect nti alina ekintu kyanteekamu
ngenda okujja mu gospel nga nyine kulemerako kuno tubadde mu lockdown awo nga tuva mu lockdown ng'ontawaanya Evoli Kasimu kagati ndesakatya kagati ninakalina otadde ennyimba awo nina abayimbi bangi kati gwe wakulemerako munaye akasimu kange n'obanga okaseevize nebiba byangu bayimbi bangi ba Bright Go amaleeto baabo abantu babadde mu lockdown naye nga tebayimba nga tebakola guse tubadde ozijjawo ezikola ennyimba gavumenti yabawayo kubuyambi mukama yambulesinga mu covid kuba mwe nazimbira n'ennyumba ebyaddala mu covid omwo mwe mwali eza covid saalya kawunga yadde ebijanjaalo nga babindeetedde bulezi nga babinga bidde wange naye nalya bulungi mu covid era kati ze ebimu ndaba birabe olina omukono mu gavumenti sirina mukono naye nyina oba olina abanene mu gavumenti nyina omukono mu gavumenti yeggu eyo nyinayo omukono muzeeyi mukama mwesigwa tell the story tunyumize show abo tutambudde olwaleero tubadde ne muganda wange Balijja Frank mbatumiddeko bannaffe abatulabira mu Massachusetts Ivan Kamoga yaŋŋamba abantu babalaba mu Massachusetts kagati sikuma mu ggwanga eri America na buli munnayuganda yonna gyosinga okuba ng'otulaba mu mawanga ago kumpi n'ewala mu bibuga ebyenjawulo okwetoolola ensi yonna. We just pray for you that may the Lord God do you well. May God bless you for everything, in everything that you're doing. Obuyobo. Kujjako nga olinayo akatalekeka. Mbagala nnyo baganda bange mwenna abatulaba. Abasumba baffe mbassaamu ekitiibwa. Abayimbi bannange mbassaamu ekitiibwa. Naye nga bwe mutubuulirira Bayibuli omuganda agamba ne gozadde akubira engoma n'ozina amaganda kitegedde abasumba bange mbagala nnyo temusobola nakitegeera naye tuyinamuko kye twetaaga okuyimirira naffe muyimirire n'abayimbi ba gospel abaana baleke kusala kudda eri ate mutuuke mudde ku TV nti mulabye gundi yagenda oba oli awo nga naawe wali omu ku paati kubamusindikiriza okgenda mukama abampere nnyo omukisa amina neyanganyi muganda wange opportunity gyompadde sinze nkukyaziza kale taata webale nnyo omukulu uko wali ku kamera gwe bayitaani omukulu oyo gwe bayita njagala kwogera oyo tukusaamu naye nga mupya management yakamusayininga wano linnya oluddako ajja ddi kugamba then tujja ddi mukama abatukumiremera omusuubuzi nawe muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.